ky'eggwanga Kampala gaagano gagenda maaso n'okuba ne gafulumiziddwa minisitule y'ensonga za byabulamu mu kibuga ekikulu ky'eggwanga Kampala gategeezezza nti COVID atandise okulinnya nateera mpola mpola. COVID mu Uganda kigamba okuba nti agenda alinnya mpola mpola. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti omwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini abalwadde abagenda maaso n'okubeera confirmed nga balina ekirwadde ekya COVID-19 baali 159. Wabula omwezi ogwokutaano ogwedde bwe gwaggwereddeko nga bannayuganda bakakasiddwa okubeera n'ekirwadde ekya COVID-19 bali 641. Lipooti yagenze maaso n'okuba nti yafulumiziddwa aba minisitule ey'ensonga ez'ebyobulamu. Bagamba nti batandise okwongera okwetegereza mu mwezi ogwokuna waliwo okulinnya kwa kitundu nga tekiwera bulungi nnyo 0.8%, kyokka omwezi ogwokutaano okulinnya kwabadde waggulu nnyo mu kirwadde kino. Kirwadde kyabadde ku bitundutundu 3.5. Ebitundu 3 kyalinnye ebitundu 3.5 atuliriza COVID-19. Samples 1,975 ze zaali tested mu mwezi ogwokuna. Omwezi ogwokutaano zabadde samples 1,834. Naye ne kiraga nti ekirwadde ekya COVID-19 kirabikanga ekyagala okuddamu okusimba amakanda mu Uganda. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni olina ekibadde kyamukuba ku ndiri okumala ennaku 11 n'ambirira, naye yagenze maaso n'okuba nti yasimattuse. Bwe bitambula oluvannyuma n'olw'okusimattuka ekirwadde kino, omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yazzeemu okutambula ne mukyala we Janet Kataha Museveni, era waliwo akatambi akagenze maaso n'okuba nti kakwatiddwa. Bw'oba mulwadde abantu olina obbagamba nti oli mulwadde. Bw'oba owonye olina okubalaga nti oli mulwadde wowonye. Pulezidenti Museveni bwe yamaze okusuuka ekirwadde ekya COVID-19, jjukira nti ku Mande wabeerayo cabinet meeting etuula eri mu State House Entebbe. Kati omukulu abadde abeera wano Nakasero wabadde yalwalira. Sebe ekyebbeeyi kyazina kimukima. Mukyala we yazina amugajja tugende muzeeyi. Era ne batula mu mmotoka y'emu akatambi kalabiddwako General Museveni ng'ali ne mukyala we. Batudde mu mmotoka y'emu okuva e Nakasero nga boolekera Entebbe. Babadde tebakyatambula mu mmotoka y'emu, bazaawula n'ebisenge nga babyawula. Naye mukyala n'alabwako ne General Museveni nga batudde mu mmotoka, era bagenze okufuluma State House Entebbe. No, bagenze okufuluma wano State Lodge e Nakasero nga abamwagaliza ebirungi bannakibiina ekya NRM abazzukulu bagamba nti muzeeyi togeza n'ova ku main, muzeeyi togeza n'ova ku main, gibeereko muzeeyi togeza n'opowa nga ndi mulwadde. Muzeeyi girowo ne COVID, muzeeyi girowo ne COVID, togeza n'ova ku main, togeza n'ova ku main. Chifu muzzukulu yabadde nnyo Hajati Hadija Namyalo ne bannakibiina abalala abagamba nti muzeeyi tageza n'ava ku main baabadde waawo. Yagenze okufuluma bw'ati ng'ebipande biri awo bakutte ebimuli kuliko obulwadde muzeeyi. Bannange tubadde tweraliikidde nti oba oyagala kuva ku main, tubadde n'okuta muzeeyi nga tumanyi nti oba main onaagivaako oba nga tumanyi nti onaatera okupowa, naye nga gy'owonye tukyapoye tuli basanyufu. Ne bamuwuubira naye nazza kajjambo bw'ati ng'alimu n'omukyala munda Janet Kataha Museveni. Kale bannakibiina ekya NRM bakuŋŋaanidde e Nakasero muzeeyi okumukulisaayo, naye abaasinze okuŋŋaana awatuliriza e Nakasero baabadde bali bennyini. Ttiimu eya Hajati Hadija Namyalo abongera okukiggumiza nga bagamba muzeeyi togeza n'ova ku main, muzeeyi tugeza ne tukulaba ng'ogivuddeko. Yeggwe gwe tukyalina, gwe wa Vision ow'Olukumi yeggwe gwe tumanyi Ssaabayeekera omulwanyi, togeza n'ova ku main. Kale baamwaniriza okuva mu bulwadde n'essanyu lingi nnyo, ebimuli baabireese, engalo baazikubye. Jjajja muzeeyi omusajja omukulu ow'enkofiira General Yoweri Kaguta Museveni Tibuha Bulwa bwe yabadde afuluma akasenge k'abayi saakaabayi musonyiwe, bwe yabadde afuluma akasenge ka karantini kamazeemu ennaku 11. Gwanga ku gwanga kano ke kaseerako
Masaka gwanga ku gwanga tukusagulira amawulire agookya era masu okwetooloola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia, okuva e Washington DC paka e Beijing mu China, okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan. Kati gafune okuva ku ssemazinga ez'enjawulo era tosubwa